Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Etukulamusaako yonna gy'osinzidde okutulabira guno mukulu bagweta gwa There is Still Hope. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, ekitiibwa n'amatendo kikyo, twaniza okubeerawo ko n'omwoyo mutukuvu okwongera otulungamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulungi. Amiina. Amakya malungi nakusomeza 24 omwezi ate gwa December 2025 ekya Christmas eri abasinga leero baaba ekiri ku luguudo muganda wange. Ab'entambula bo ebisale basazeewo kubikubisaamu emirundi 8. Abagenda otambula Mukama abakulembere bulungi ate musinkane famire zammwe obulungi. Kale aba Inamani bangamba conference yaffe girange. Kale ngenda kusomeza 26 paka 31 Inamani conference. Banaye genda oyigirizibwe, genda osome ewa Musumba Aserumaga taata ne Mama Sara. Ale Mukama bawo omukisa. Kakati Musumba Miriam wa Rugaba. Okimanyi leero tagenda beera Kololo. Kubanga kibadde kimanyikiddwa okuva emyaka n'emyaka Pastor William Byalugaba abadde abeeranga Kololo. Oba wonna Musumba Tom wakola ki? Wategekera. Naye for the first time in history Musumba William Byalugaba agenda kubeera wawe. Simanyi oba ettendo linaabeera litya, naye Mukama alinayo akasanvu ke kaaterese. Akala abantu bali kwebuuza lwaki, kyavudde ku ki Omusumba n'atalabika, Omusumba n'atajja, kiki ekiriwo? Lwaki Omusumba yakyawe? Kiki? Omwana wakula yetakulira oba manyi mpiseewo ku mukutu ogumu era bagamba naye ng'apapye kutandika okutegeka ningamba kakati omukulu bamupimira ku ki? Osinga wali ne Pawulo, waliga ne Pawulo ng'opapye okubuulira enjiri gwe yalokose jjo, okitegeera? Naye wekityo wekiri, okitegeera? So amakanisa gategese crossover, buli omu atadde waawe. Naye oba olina eyamwe, ffe tuwe There is Still Hope badde obulambo bwa bwereere, leeta tu advertising crossover yammwe, tuwe details ezisingawo mu inbox yaffe. Ojja kuyita ku official number zaffe oba official email address, ojje naffe nnaku zino ezisigaddeyo tu advertising mugenda okubeera. Amateeka n'olukwakulizo bikola ki? Bigobererwa ku bwereere. Okitegedde teyagenda kusaba ssente za advertisement. Kasita obanga you edited nga kakilipu ko kalina kali edited, naye otusindikira details n'ogamba ziizo munkolere sitika, munkolere kyawe bajja kukukyajira. Wekola sitika zo, kola kakilipu ko ka video fotowe, atujja kuba tuku advertisingira ate kuki? Ku bwereere. Kakati zikuba ewepwa ng'ennaku z'omwezi 31 December ojja kuba lwakusatu nno, agenda kubeera gye bayita Kitebi Primary School Playground. Gyategekedde ye Kitebi Primary School Playground. Musumba Miriam Byalugaba ate ye gyategekedde ki 31. Kakala ate Mutundu etegese Kololo. Ate abaana bali kwebuuza why? Abaana b'Omutundu bamanyi banywa guteese. Kiki ekikutwala Ekitebi nga Kololo ali naye comment section y'abaana nga bakamba Daddy yagambye Kololo. Kakati gw'ogamba otya Kitebi? Ngaba naye omuntu wakula akuze yeetengeredde mu buweereza. So omwoyo mutukuvu aba yamuluŋŋamizza agende Ekitebi muleke. Kyogera bukyava Mutundu ettendo terigenda mu maaso. Kwanze nina ne video gyengino baleetera My Praise and Worship Choir Moment. Moments ey'okusinza n'okutendereza eya choir esinza omwaka guno.
genda nkuuze ngenda gikuleetera moment era nga ya mutundu ate nga si ubyarugaba. Kitegeeza Katonda alinayo ababe akasanvu ke. So akuze ekizibu ky'abalokole bamanyi nti omuntu walokokedde wagenda obeera paka. Oshagala nedda si walina obeera paka. Omuntu atuuka ekiseera n'akula n'atandika n'abaana be tulina naawe otuuka ekiseera nga maama wo buli wogenda akumontali ng'obaawo olaga wambwe naye kakati ssaawa zino mukazi wattu amala n'omwaka takulabyeko amala akuwuliza mwana wange oli otya okuze tokyali bebi. Kati ayinza okuba nga akuze omuntu atandikira obuweereza weewaawo waliwo ababutandika mu buto ababatandika nga bafunye obutakkaanya gye babadde, wali ababutandika ng'ayagala femu n'ebirala okitegeera. So Miriam Walugaba tagenda kulabikako kololo, ayinza okujja ng'omuweereza kubanga jjukira amakanisa gayita abaweereza ab'enjawulo abayimbi ate wuno muyimbi ayinza okuddukayo eddakiika aga n'ayimba zikuba ewepwa n'avaayo n'agenda ewala n'avaayo n'addayo ewe ekitebi waategekedde kubanga ye musumba omukulu yalina okukwata Samoni awo ku ssaawa 6 awo yalina okuba nga akwata akazina alalangirire. So oyinza omulabako eno ku ssaawa 2-3 oba ku ssaawa meka nga ku ssaawa 9 nga bayita sesa kati okitegedde. Naye nga kyekyo abaana bali kwebuuza Pastor Miriam mutundu nga yakikyawira ddala okutuuka awo. Oyinza okuba oluusi si bukyayi nga responsibility nga zimusukkako. Ntera okulabayo omwami ntera omulengerayo mu bapya eyo ndaba bubi munzijjukize bannaye ndaba bubi oba ng'omwami ntera omulabayo. So omwami waba akyaliyo awo tewaba buzibu awo kitegedde. Ali nekirala nti omuntu akula. So mwenna abakkiririza mu buweereza bwa Miriam Walugaba Mukama bwe yamuwa bwe bayita wakyaliwo essuubi Miracle Church okitegeera. There is still hope. Ne pastor sooka ombuulire erinnya eryo wadde waliza mu Luganda ki watukuwa photocopy naye nedda ekyo mbadde njogera bwongezi tuba tuyita there is still hope. Era kuba kati gwe wakiteeka mu Luganda wakyaliwo essuubi Miracle Church. Ate ffe tetuli Miracle, ffe wakyaliwo essuubi Ministries. Naye ebinnya munnaye birina okubikulirwa kunene. Kakati mwenna abakyakkiriza mu wakyaliwo essuubi Miracle Church ekulemberwa omusumba Miriam Walugaba nga yakutte mu ttendo muzikuba wepwa ne zaaka n'okwaka okitegeera. So abanaagenda temujja kubanga ate ettendo mugamba singa nagenza wano ettendo lyo Mukama ekisa yakola ki yakimuwa mugenda tendereza Mukama. Katukkirize mwoyo omutukuvu abakulembere mumutendereze mumusinze mu mazima ate ne mu mwoyo. So mwenna ngenda kusomeza 3 mukwate kubo mugende Kitebi primary playground. Gwatamanyiyo gwe tuukaawo Ekitebi obuze bannaye Kitebi primary eriwa bajja kulaga awo maama wagenda obeera Byalugaba Miriam n'obuweereza bwonna wakyaliwo essuubi. So abadde bamusuubira ekkololo simanyi oba najja naye nga ye yategese ekiki awo omwana akuze tumabagamba kwepanka okyali lwaki opapye wo atapapye omutegeera otya kubeera mu kanisa emyaka 8 ninga ng'aludde mutundu aluddewo bambi emyaka giweze okuba kuyiga akoze eki ayize oba apapye kutegeka nze ndaba wano buli kanisa etegeka
buli kanisa etegeka ezimu ezitalina bifo bimala bafunayo ekifo kyonna abatalina kifo kimala. So okutegeka tewali buzibu okuba kati mulina okwegendereza ngina bakolera vidiyo ebifo byotalina kugendamu. Nze ngina babuulira ebifo byotateekeddwa kugenda eyo nga togeza na kulinnyayo kwasa tumulumu bagenda okunaaza gwe obwongo bagenda tolamba osimanyi oligenda kugira amagenda go simanyi 226 ate gwe bagenda okuyoola. So eyo vidiyo ngenda gikola olunaku olwaleero kanzikirize Mukama. Vidiyo nyingi zetwagala okukola olwaleero naye ate eyo njagala kulabula n'abagenze Christmas nammwe nina package yammwe kubanga abamugenda lemerayo nga toyagadde wabula bigenda kukwatirayo abamugenda kudda mulwale mirimu mugifiirwe. Kati ogenze mu kyalo naye nina kuwaka vidiyo beere mwegendereza muganda wange ebyo bagenda okukola ffe twali eyo mweyo ensi ekizikiza. So buulire si byangu kakati naawe ka package konkalina ate leero kwabasingamu ne kutambula ki leero. Kati njagadde kusooka kujyawo bano aba wakyaliwo Essuubi Miracle Church omusumba Miriam Warugaba tukulamusizaako yo ojja kuddi wano ku Daily Still Hope sooka otuwe ku bujulizi obwo naye nze ateekeddwa okunoonya zayina okunoonya nja kujja akanambako nakafunye nja kujja otuwe ku bujulizi obwo naye nga Daily Still Hope kwagala nnyo kwagaliza birungi byereere. Mukama akukozese mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu nga 31 abantu basumululwe abantu baddeyo nga ekitiibwa kya Katonda bambadde kyambale nga ngoye 226 wakyaliwo Essuubi Miracle Church suubire jjule obujulizi bwebwatuke ng'emberenge mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwena abanaagenda Mukama abakulembere batalina transport Mukama abagabirire. Nagambye ffe Daily Still Hope etumira kasajja afe gwereeta tukulangire tulabulire abantu wawo ogenda oleeta okuba twekenneenya oleeta nga omuntu tetumutegeera bulungi tetujja kulanga n'oba otuwadde ssente naye nga gw'otuwa tetusobola kulanga ate kukkiriza abantu kugenda babambula amagenda okitegedde. So omutwe new beginning wow entandikwa empya anya tayagala ntandikwa mpya 226 entandikwa empya gwe mutwe gwa crossover oba okuyita okucrossinga oyingira 221 omutwe ogwo new beginning. Amazima buli omu yeetaaga new beginning either financially malito njoga bufumbo spiritually sector yonna ebintu nayo mwaka kugenza okugwako ng'ebintu tebikyagatta ukwata calculator no multiplying n'okubizaamu calculator kugamba era tebitegeera bintu bitabuse byatandika bulungi n'ate bitabuse. So weetaagayo new beginning. Kati mwe n'abeetaaga new beginning Kitebi primary playground genda Byalugaba Musumba gyali ne ttiimu yonna bakuzeemu Essuubi yonna eribadde likoze eki eribadde erikuweddemu. So ndowooza okulonda kuno wekunaggwa nja kugenda ndabe ku maama oyo mugayo muna naffe nga Daily Still Hope ekijangu tukituwe ku bujulizi ekintu Mukama akusisinkanawa kubanga Mukama amukozemu omulimu. Be bamu ku top worshipers betulina ekyo kkiriza gaana kkiriza kyekyo obomera akasajja oba kyekyo be bamu ku basinza n'abatendereza ate abaweereza b'ekigambo si kuyita buyise mu nnyimba
wabula n'ekigambo wa ng'akikugulira direct. Asegedde bebamu ku Musumba Medium bebamu ku abasobola okubuulirira emalitowe mu by'obufumbo. Muve ku bantu nga they are failures in marriage. Nezo bamanya kumanya. Oyigena omuntu si mufu atakubuulira eby'obufu. Oyigena omuntu muwulu yanova omukazi nakyeyombekedde sekyeyombekedde ayemba akubuulire agenda kubuulira failures. So she has that what leadership. Era omulabako nga n'entivye mukyaziza baana ate ntera obbamu waawe bigambo bye birungi nnyo kasita okkiriza omwoyo omutukuvu n'ayongera okubirambulula n'okubinyweza mu mutima gwo n'okola nga omwoyo omutukuvu agambye challenge zijja kubeerawo mu bufumbo naye ate ojja kuwangula. Kale Kitebi primary playground ffenna 31 motoka gye zigenda okuba nga zitunula ate tugende tutufune essuubi n'entandikwa empya. Musumba Medium Walugaba tagenda abeera Kololo nga mwenna mubadde musuubira naye yataddewo ewa Kitebi. Kale wetunaba tukwebaza abasumba tujja kujja ne vidiyo ekyo kubanga naye munange akoze omulimu munene nnyo. Kale Yesu muwe obulamu bwo ogenda otuuka ogenda Kitebi nga mulina omukwano ogwo ogw'ekimemete. Gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bw'ompadde, nkuwa obulamu bwange okubeera omulokozi era mukama waabwo, onsaasira obutali butuukirivu bwange, onnaze n'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mukama nkwebaza olwa buli omu abadde alaba nga wakyaliwo essuubi Miracle Church weerina omuntu okugamba new beginning. Mukama nange nsabye entandikwa empya eri buli omu abadde alaba adde aweddemu essuubi atalaba waatandikira. Mukama okuba ekkubo, tema ekkubo awatali waatasuubira, wabeewo entandikwa empya mu bulamu bwabwe okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale era Musumba Medium Walugaba nze omufunako ku mikutu egy'enjawulo mubagenda ku streaminga live. Wow, watasobola genda kwata smartphone yo teekako data ntuwa internet government ejja kuba tennabalingisalako ejja kuba ekyaliko. Teekako channel live stream YouTube Pastor Medium Walugaba, Facebook Pastor Medium Walugaba, TikTok Pastor William Walugaba. Bagenda kola ne ku Zoom. Kakati Zoom ojja kuba watuukirira atulabe. So ogenda ku page ezo ate n'oteekayo message yo n'oyogerako ne Omusumba Medium Walugaba wepwa. Kale nange nzikubye wepwa asooke neetoolemu katono sobola okuba nga atenkomawo. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.